ekibiina kya NUP abantu baleme kukizanyirako na kukirengeza. Mu ggwanga Uganda tekibangawo. Haji. Movement yate yafuna yadde muntu no yafuna omuntu omukiyonga simpase vote eyakiyonga nga bamaze okutta wa DP bamukupya amasasi. Ekyo kibiina kyali kipya. Okitegedde sewo? FDC yajja yafuna ku bino. Anti oginoonya togiraba erimu General Mulamba. PDP erimu Pastor Dokita yasoma emyaka 7 bisolo togirabako. PPP erina omuntu omu yaliko bidandisa lyatandika kubeera mu byobufuzi emyaka gya 5. Mu byobufuzi tomubuusabuusa. PPP erina ogu ye abidandisa li. Eyasumani basalirwa erina mbemeka. Erina omujema. Okitegedde UPC eyafuna independence emu ku bine byafuna independence naye eri mu kutagala. DP eyatandika obukulembeze eyatandika n'amateeka Benikito Kiwanuka togiraba. Kakati gwagamba otya NUP kati ekwata mu mwaka kwa kumeka guno tenaweza 10 myaka 5 bakajaguza emyaka 5. By the way chenjaga okuletera Haji emyaka 5 eje kibiina ki National Unity Platform bagijaguza ekibiina bikibyolabye ekituuse ka achievement yezimbi ekitebe. Okay. Myaka 4 ekitebe kitulemye. Wala badde bagamba mu ekitebe si kyamanyi eyo sa achievement. Si songa fwebo twali tukula mpokulembe edda mu kyalo. NUP ino okubeera nga yegendereza nnyo bw'eba egenda okukola akamyufu ako okusobola okulaba nti eneefuna ku bantu ab'omuzinzi. Abantu ab'omuzinzi abagenda okugiyamba okubeera nti bali ku nnono yaayo nga yo. Kubanga ennono yaayo eyina ogikuuma ennyo. Bw'etekuuma nnono yaayo buli lw'ogenda nga weeyongera mu maaso ogenda oyongera okuluuzinga abawagizi n'abantu. So NUP bw'eba teteeseemu nnyo magezi eyinza okuluuzingira mu trust abantu kibadde bagikola ki kibagiwaamu. Akamyufu ako bagenda okugenda nti mujje muyingire ennono y'ekibiina egamba ki kajja kubaamu obuzibu bungi kubanga abantu bajja kalowooleza ti gye bayingidde eriyo ekigendererwa ekirala. Ate nabana abantu abamu bajja kuvayo manyi nti sente ze twasasudde ozimanyi ze nasasudde naye saafunye kaadi. Sente za nemibulemi kyebavudde tebampaaki. Ebyekwaso bijja kuba bingi. Sente zano tezijja kukola ki? Zizanemeseza okufuna ki? Okufuna kaadi. Kakati nga bwe nakugamba nti nze ebiseera ebimu nire ebintu byesaagala nnyo NUP egende ewala nnyo era byenjagala ebimu esalewo obusazi kuba tenaba kwetengerera. Akamyufu akatuufu tejja kukasobola sente tezirina. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uganda y'enkya oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka
ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 216 58 noti oba otusange ku MT House omwaliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Uganda ey'enkya. Kale abakulu mbaniriza ku Uganda ey'enkya nkyali ne Haji Muhammad Kizito Kalole. Njagala tugende tuko mu kibiina ki National Unity Platform. Ebiina byonna nga byeteekateeka okubeera nga bireeta enamba zaazo omupiira, ttiimu y'omupiira yo NRM wetwogera twamaze okutegeera nti ku kifo kino bannamba 7 gundi yajja, goalkeeper ye gundi twamaze dde okutegeera. Ku ludda luno oluvuganya oba opposition betulinze okulaba ekibiina ky'NUP kyatandise nakyo okusunsula abo abeegwanyiza ebifo ebitali bimu, era bagenda kubeera nga bayingira ekisenge ojja omu nti Lubaga South oyagala okwesimbawo, ennono z'ekibiina ozimanyi, ebigendererwa by'ekibiina obimanyi, kino na kino omubaka bwa paalamenti akola ki, ebintu bwe bitebanga interview ate bamalirize bagende ne ku ground bakakase ani akira ku munne eryanyi, abantu bagamba ki nti gundi bwe tumuleeta mulowooza ki. Enkola eyo nno bangi bagikubamu ebitiro olw'ensonga ye yakolebwa mu mwaka gwa 2020 nga tugenda mu kalulu ka bonna 2021 gye byaggweranga bangi abazze nga n'ekyokukola tebakimanyi. Ebimu twabiwulira, waliwo abawangayo ensimbi, waliwo abalondebwa olw'okuba balina amannya, ogenda okukomekereza nga paalamenti betututteyo abamu basirise busirisi be bakagabo, balwanga Jime n'abalala bangi. Era abamu nga baga nti kirabika enkola eyo ng'abantu tebeesaliddeewo ng'akamyufu k'NRM yandibange abannakibiina ky'NUP abakulembeze be batusalirawo ekiteeka demokrasiya ow'omunda mu kibiina ku nninga oba ne ku bunkenke okugamba nti abantu people power, our power, amazima ga Katonda mu ggulu, it is leaders power oba NUP leadership power is their power, not people power, our power. Haji mutabani wo n'ekibiina kye bo tebajja genda mu kamyufu kammwe sente empitirivu. Anita Evelyn Anita yabadde akomplaining nti akamyufu kokka yali ateekamu obukadde 2-5 bwe bitu 500 million or 200 million. Abe-NUP bo baga tetujja gendayo kwekuba migo, muyinza n'okukomekeza nammwe kenyini abe-NRM mundeesa abammwe ne muleeta n'amagye gajju. Ekyo kisoboka bulungi kubanga n'abagudde abamu NUP yaleese abantu abamu ku fakiti yasudde abamu abo n'aba NUP balonze. Eno waliwo nno ne mu Lubaga awo akalulu k'abavubuka waliwo abasimbye mu mugongo naye nga be basimba mu mugongo be-NUP. Mwana yavuddeyo n'aŋŋamba nze ndi we-NUP nengenze. Ekyo kituufu nnyo, ekyo kyabaddewo ddala era kyasudde abantu bangi bambi. So kakati ekigambo kyoyogeddeko ekyakamyufu ka NUP yo teyagala byammwe ebyo eri mubisi. First of all, NUP ekyalina obuzibu bungi. Financially tesobola. Sente ziterina zimala, ezo sente ziyiwayibwa nga bw'ozitegeera. Akamyufu k'eggwanga lyonna. Yes, k'eggwanga lyonna tesobola kubeera n'ezo sente. Kuba yasibwa emikono, tesobola kufuna funds bweru, tesobola kukola ki ebintu bifaanagana bwe bityo, ekyo kimu. Ekyokubiri, abakulembeze bano abajja ku luli bangi abajjira nga nakati movement egenda kikola bangi genda kubaleeta ebategeyo. Abamu nga bajja kuyitamu bakagabo sitayiro naye nga si baki ebigendebwa birala, ate nga mu byo boogera n'ebitali bituufu. Ne babadde mu meeting boogera n'ebitabadde biki okwagala okusanyuka nti bakola omulimu ogukola ki basobole okufuna accountability. Naye NUP erina okubeera nga yeegendereza nnyo bw'eba egenda okukola akamyufu ako okusobola okulaba nti eneefuna ku bantu ab'omuzinzi, abantu ab'omuzinzi abagenda okugiyamba okubeera nti bali ku nnono yaayo nga yo, kubanga ennono yaayo
eyina ogikuuma ennyo bwetekuuma nnono yaayo buli lwogenda nga weeyongera mu maaso ogenda oyongera okuluuzinga abawagizi n'abantu. So Nuupu bweba teteeseemu nnyo magezi eyinza okuluuzingira mu trust abantu gye badde bagikola ki gye bagiwaamu. Akamyufu ako ke bagenda okugenda nti mujje muyingire ennono y'ekibiina egamba ki kajja kubaamu obuzibu bungi kubanga abantu bajja kukalowooleza ti gye bayingidde eriyo ekigendererwa ekirala. Ate nabano abantu abamu bajja kuvayo manyi nti sente ze twasasudde ozimanyi ze nasasudde naye saafunye kaadi. Sente zannemi bulemi kye bavudde tebampaaki. Ebyekwaso bijja kuba bingi. Sente zange tezijja kukola ki? Zizannemeseza okufuna ki? Okufuna kaadi. Kakati nga bwe nakugamba nti nze ebiseera ebimu nira ebintu bye saagala nnyo Nuupu egende ewala nnyo era byenjagala ebimu esalewo obusazi kuba tennaba kwetengerera. Akamyufu akatuufu tejja kukasobola sente tezirina. Basawo ne bannyabo mbaagala nnyo era mbaniriza ku Uganda ey'enkya. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lyattu Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa ssaako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetisse akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lyattu Uganda okuwangaalira aba abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano, okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi, okubakebera. Beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira, okubabuddaabudda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanattu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi
saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo, obuyambi bwo, obw'ebyuma, eddagala, emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda y'enkya. Ate n'akamyufu kennyini koyogerako era nako kajja gikaluubirira okulaba nti egenda kutambula egende ku gurawundi buli wamu. Egende Kapacholwa, egende Kotido, egende Bushenyi, ng'ebuuliriza bantu. Ebyo na byonna ssente. Yes. So singa balina obusobozi tulaga nti nti Wamala ono ali atya. Wamala ajja tukolera nakyo kisoboka. Naye baleme kuleeta buleesi muntu nnyo nti ye fuutu soja w'amaanyi nga tagenda kuteesa eggwanga si kyeryetaaga. Baleete ku bantu ennonda eri gye baali bakoze eya Nalukola nali njagadde nnyo, eyo nali njagalidde ddala baba batambudde nayo era yemu Haji nti bajja ne mugenda. Ekyo si kibi bwebanga yenkola yakola ku Nalukola. Abantu bajje twagala kuleeta ku bantu abakola ki. Kubanga abantu ojja kugamba nti nupo terina bantu bonna bamolzi babateze butizi. No, abantu webali naye ereete ku bantu, si kubanga nti nze ntimbanye ebipande bya nupo mwana we tumuwe kaadi bannaye nga atimba ebipande. No, obwo si bwe bukulembeze bw'ensi. Abantu batwale nga Bannalukola, abantu bayitemu bonna batuule babuuzibwe ebibuuzo, beebuuze ebibuuzo nga bo. Kale kiddako bamugera ku ground is not bad. Naye nga wano mube mutwala okubuuza ku ground abasatu mubakakasa nina Nalukola, Seggona, Ssemujju nabasatu be bagenda okwesimbawo ekawempe. Kati abo ne bamukkirira n'abo ku ground nebawaako omu eba tebawadde fake. Naye mwe munaalonda obulungi nti bano batimba ebipande, atimba nnyo ekipande, mujja kuleeta fake mungi. Oba point yange tegerekese nti singa ereeta nega nti nina kugereza Nalukola, Seggona ne Ssemujju nga bonna bajjidde mu kawempe abo abasatu. Kati bamukka n'abo abasatu ku ground negamba nti affe twagala Seggona eba tekuwadde fake, twagala Nalukola eba tekuwadde eki, twagala Ssemujju. Eyo enkola simbi. Abantu bakole ki? Nabo bevetingi kubanga bwe munaatuula mu kali akamyufu kali wali eri we bevetingira muba mwevetinze mumwe mwennyini. Naye okujja okunyumira obunyumirwa nti tuleete buleesi, it's not good. Oleeta omumemba wa parliament amala ebisaanyi nga talina kyasobola na kwogera, mwaze kuteesa ki? Ate nga mwagala eggwanga kulinunula. Eggwanga mulinunule, ave mulita bagenda okununula eggwanga bagenda okuleeta ebiteeso ebikola ki? Eggwanga lino singa lirina abasajja ba Ssemujju 10 singa tereevu mu paalimenti awo. N'obeera mu paalimenti gwe buli muntu olaba omuntu ogwo 2 3 Seggona ani ono Seggona walabanga Seggona otunulira ani Mpuuga otunulira Ssemujju bantu obabala bubazi abamu nalabanga nnyo basalirwa sikyamulaba. Naye nga naye yalinga muti kakati abantu muleete ku bantu bw'anayimira omanyi abantu abo balaba ne sipiika omuntu ayimirira n'amukkiriza ng'ayimiridde amutegedde nti oyo ayimiridde agenda kwogera. Naye waliwo omuntu ayimirira sipiika n'amuma n'omuwanga buli lwakuwa tobaako kyokola ki? Tobaako kyofuna. Kooti eyo giraba. Jaaji atuula wali mu kaguliike baloya ne bajja amanyi nno kati ndi ku buzibu. Abanfeesize challenge ekola ki?
ne bakuwe omusango gw'okulabako gwe Cambodia ne bakuleeta ogwa India nga judge naawe n'akuteeka ku mulumyo nako omusango nabwere gwe nalaba baseggona balokwago we bajja tebaguliimu oli yakozesa bukozesa tekiniki nti oba omulamuzibwa aganye tuwabbeera oba mujjako mutuuleko butuuzaawo ne bajja n'amakoti ge baseggwa ngendo balaba nolaba omulamuzi yeegira mwetengera yakomekereza abatadde kakati ebyo byebimu ku nsonga bwe biba bifaanana nti sipiika mumuweko muntu gwatunula mu maaso ng'ali challenging ku ye si kumuwa buntu bwawe mama madamu no kubanga basinga obungi tasobola nakukola ki niyo nagenda namugamba semukibagenda bamugamba ekigambo n'ajuliza mangu nnyo nga tanaona kukyusa nankani sipiika tanaba kunakumala ekigambo mukama kyamugamba namugamba ya madamu kino kyajja wali niyo nakujuliza nakusiriza ogenda okuddamu okulowooza ngaolowooza kino ga omusajjakazi ono yankoze ekigambo so nabadde mugamba kino ndabirireeti kakati Nuupu bambi kibiina kito n'ekyamaanyi ekyo ekibiina kya Nuupu abantu baleme kukizanyirako nakukirengeza mu ggwanga Uganda tekibangawo movement teyafuna yadde muntu yafuna omuntu omukiyo nga sympathy vote eyakiyo nga bamaze okutta owa DP bamukupya amasasi ekyo kibiina kyali kipya okitegedde sewo FDC yajja yafuna ku bino anti oginoonya togiraba erimu General Mulamba PDP erimu pastor dokita yasoma emyaka 7 bisolo togirabako PPP erina omuntu omu yaliko bidandisa yatandika okubeera mu byobufuzi emyaka gya 5 mu byobufuzi tomubuusabuusa PP erina ogwo ye yabidandisa eyasoma ne basaalirwa erinamba meka erina omujema okitegedde UPC eyafuna independence emu ku bibiina byafuna independence naye eri mu kutagala DP eyatandika obukulembeze eyatandika n'amateeka Benikito Kiwanuka togiraba kakati gwagamba otya Nuupu kati ekwata mu mwaka gwakumeka guno tenaweza 10 myaka 5 bakajaguza emyaka 5 by the way chenjaga okuleetera Haji emyaka 5 egy'ekibiina ki National Unity Platform bagijaguza ekibiina biki byolabye kituuseko achievement yezimbye ekitebe myaka 4 ekitebe kitulemye olabadde bagamba mmwe ekitebe si kyamaanyi eyo si achievement si nsonga fwebo twali tukula mpukulembe edda mu kyalo kasita batandika okugegera ndega nti awo mwana tatukwata mu kirevu kuolwo kitaawo akulaga woogenda kuzimba n'ennyumba ng'ogifuluma ng'ogenda osula n'embuzi mu kiyungu ozimba ennyumba ekole ki omusajja aba n'ebintu bisatu osula wuwo n'omukazi asula wuwo oweerera abaana obalabirira Nuupu byonna ebirina esula waayo erina abaana ebalabirira myaka natopangisa oba musajja kiri ekyobusajja oba okikoze eki kalwaki omundandamenga n'omwana omuto Nuupu omuto sijagera ku Kyagulanyi nenjogera ku Nuupu nga kibiina nga kirina wekirina ogamba nti okinyooma myaka 5 okitegedde myaka 5 kisobodde okuweereza mu Parliament ababaka abasoba mu 5 yes oyinza government ebifo bingi kati oyinza otugikola ki oyinza otugamba nti ogimanyira libafutwa Haji ekisooka ekitebe bakirina ya achievement endala achievements zeziriwa balina ababaka nkugamba ekibiina ekyaffe ekyawangula obukulembeze mu 96 kyafuna omubaka ogwo nga ne principal teyafuna kalulu bakamukuba bakatukuba mu mbalala noosi ekibiina ekipya Kawempe kyawangula bagita batya ni Kawempe no ya Kawempe North ekibiina muwadani nkulu nyingi aliwa si muwadani nkulu nyingi aliwa kuwe Kyaddondo East agindi ku Kyaddondo East akaloti yakawangula yes ate bubi nnyo ne president ajja na mu campaign nga teyawangula kalulu nakawangula teyawangula kalulu najja ku bwa president yatambula teyafuna bantu kakati oyinza okugamba nti oyo omwanda mayininga abantu abasoba mu bukadde obubiri yes
bwe tuba tugendera bwe mubadde wano bwe muyita obuyisi omudongo. Don't undermine people. Waliwo ekintu ekitasoboka. Abaana bonna abali mu bisaakaate Kololo bakulidde Kololo kuba gye tubazaalidde. Basomedde Harvard University. Mu gavumenti nti njagala oyingire State House nkuwadde obukulembeze agenda anoonya akaloko bwa kansala akawangule. State House emulema. Condition gye muwafu olume Kololo mu gavumenti kirira mu paaka twagala ogye ng'owangudde bwa kansala bwa Rotimeya. Teri mwana munene ava Kololo ayinza kuyingira State House. Naye ng'abakulidde Kololo, Nakasero, basomedde Rohana, basomedde Tuli, Harvard University, Birmingham, Oxford. Teri awangula bwa kansala. Lwaki omanyiira ono omwana? Ebintu bwe kiba kigaana. Waliwo ekintu ky'otunuulira ng'ekyo tokisobola kyagaana. So nze siyinza kwandamayininga kibiina kya Nuupu. No. Mbanga atategeera butegeezi. Kubanga ekibiina manyi kikitegeeza. Nalaba ku kibiina nga ndi muto ku kibiina ky'omukulembeze waffe kitufuga. Ye kenyini naye teyawangula kalulu. UPM. Yes. Ne tufunayo akalulu kamu akakiyonga. Ate abantu banyiga bunyiizi kutta wa DP. Katuwona omwana. Ono najja omwaka gumu n'aleeta abakulembeze n'aleeta abantu bamukubya ameka? Ataano abasoba mu 5 mu 7. Kodi oyinza okugamba nti munafu. Si kiba kituufu. Kiba just olwolesa eki. Okuggyako nti abasinga obungi nti omuntu bw'ajja nga walemererwa ku kyalo. Omwana n'akula gw'obadde otwala nga yasoma. N'agula emmotoka. Otandika omuga nti babbi nga tukoze. Yakagende Kampala zino emmotoka be batumalako be batubbire. Gulemereddwa obuleme ki? Olemererwa. Abakulembeze tubalina wano bonna. Super Minisita yafuna mmeka? Njagala oddeyo nkola analysis. Super Minisita yesimbawo teyesimbawo? John Patrick Amama teyesimbawo? Yes. Yafuna mmeka? N'obwa Kyagulanyi n'ekyokubiri teyakikwata. DP eyawangula Makerere president yafuna mmeka? PP nayo yesimbawo. People's Progressive Party bafuna bumeka? Genda ng'oleeta abo abantu baze beesimbawo ogeraageranye n'onu kakati. Don't undermine someone. Ekyagulanyi kiba kiyakola tekikolwa mutiitiizi era kijja kulwawo okukolebwa omuntu omulala. Kijja kulwawo. Kijja kulwawo. Ebibiina byonna ebijja olwala ebimeruka bizze kufuna ssente. Bizze kufuna ssente mu gavumenti. Nti kuwaba batusuubiza Mamadi Nsereka atugamba agenda kuwamba obukulembeze Mathias Mpuuga. Abantu beetaaga n'okkuba empinga akunyumiza ebigambo ebimu. Sagala kuwulira bintu bigenze kuwamba bukulembeze. Kyagulanyi eyayingirako ne mu dining tanakutola ku bukulembeze gw'ojje Muhammad Nsereka kwabo. Mulimu ebintu abantu beboogera nga bolinga boogerera mu basiru. Munyago Kiresa agenda kuwamba bukulembeze. Common Man's Party bo bagenda kuliira ku Lusaniya ne bannayuganda bonna. Ate balina okwegendeza ebiina baleese. Biyinza okumaliriza nga tebakyatambula na mu Kampala. Ng'abantu bakyabakkiriza kutambula mu Kampala kuba bajja balabira mu Ange enkyamu. Mulese ebibiina fayini muyinza okuba munoonya siini. Ate abamu bagenda balabanga mmwe abazze okusapota kinga ki? Bano bayinza balabira mu kifaananyi ekirala naye ng'ate mu butuufu si kye mulimu. Mukoze ekibiina kyammwe mufune kasente naye bajja kulowooza nti biri sponsored from the other side. Bakulu bazze kufuna ssente tewali baagala buyinza. Sinalaba Kyamunyankole. Ndaba Kyamunyagwa nani? Mpuuga. Munyagwa Stesha Mayanja. Byonna biri wano Muhammad Nsereka sibina. Kakati mwegendeze nga mukole biyinza obafuukira obuzibu.
in future biyinza okufukira ekizibu. Banoonya ssente si bukulembeze. Tewali bukulembeze. Tuwambye obukulembeze. Wakati system ejja mu maaso eyo eyinza okutuuka ekiseera nga tebakyagabira ssente nga bwenkiwulira okusinziira ku babaka b'okola ki. Bajaga nti Kyagulanyi era ajja kufuna ababaka kye tukola tuzigabe kyenkanyi. Kifiiriza Munyaga n'agenda ne Tuulyo. Buli alina omubaka mu Parliament. Ye Tuulyo. Naye Katonda we mulaba ayinza obutayingizayo na mubaka. Nsereko lwalangiridde ekibiina n'agenderawo kaddaala kaddi noga yiyi kakati akaddi ate yawadde anoonyayo ki ate ng'aleese kiki kakati ebyo byebintu omanyi pulezidenti yagamba nti bannabyabufuzi teboogera mazima yali mutuufu nnyo. Ebyobufuzi si bya mazima. Temuli mazima. Bw'oba oteesa ekibiina ekikyo kitegeeza ekibiina kizze kuba kya President Museveni, kizze okuba ekya DA, kikuba ekya Kyagulanyi ate ogenda otya kaddaala ka DA. Genda kaku. President Museveni yateekayo ekibiina teyagenda ku kya UPC. Kaddaala yatandika kaka. Kyagulanyi batandise ekibiina tebagenze ku NRM. Kubanga bo baali banoonya bukulembeze kyova olaba ne DP baagigaana. Bamawu bonna babatambulirako bazze ne bagamba no tuli wano. Abaagala okujja mukole ki? Mujje tubawa kaadi. Kakati that's so. Ate bintu Kyagulanyi bamutunulako tebamutunulako nga failure person. Kyagulanyi bw'atajja kufuga bukulembeze wa ggwanga Uganda naye tajja kufuga Uganda nga Museveni mulamu. Ekyo kituufu. Naye kyakoze wayinza obutaddeyo muntu mulala kikola. Already muwanguzi. Yes. Nze namubalada mubawanguzi simusinza sisobola yadde muandamining even if a single day. No way. Okay. No way. So haji tolina olabira bibiina bya kibiina kya Mathias Mpuuga nti kusaawo enkyukakyuka eya Namaddala nti force ey'omuzinzi kwatuga abali mu kutalaga ggwanga lyonna bali kampeni zigenda kutandika. Saawa yonna President Museveni. Balina gye bagenda bakubira eyo. Eyo gye balaga tebayinza kukola ki? Tebayinza kuwona kkubwa. Tebasobola kubanga eri abaana bagenda balaba mu kifaananyi ekibi. Tuli mu situlaga ate mujja kutubuzaabuliza wano. Bajja kubakuba. Okay. Yes. Ekibiina kya Kyagulanyi si ky'Abaganda. Eky'abantu kye balina okutegeera. Naye baayogera nga DP Abakatuliki era si ky'Abakatuliki, si ky'Abaprotestante, si ky'Abasiraamu. Kiri ku kkoozi ey'abalowooza okuba nti banyigirizibwa tukitambulira. Haji nkola ki ku luno oba sitayiro ki NUP gy'erina okukola okwawukana ku ensobi ze yakola luli bwe yaleeta abakazi b'e Bashiri Mbaziira Bakagabo nkiwa bayize lessons akakumunta ke kamu ke baayitamu ne ku luno ke bagendera okuyitamu olowooza basobola kukwata butyagunira okwewala abantu abo bwe batyo abakomekeza nga batatanye n'ekinyabaga bakazi b'e Bashiri. Ekintu ekyo tekiyinza kubeera 100%. Nti NUP eyinza okubeera nti ejja kubeera perfect ekola ekintu ekijja okusembayo kubanga abantu ak'omuntu tekalinga kansolo. Yes. Naye waliwo ekibuuzo gundi kyeyabuuza gundi eyo Anas Kalisa. Yes. Nga gundi agenda kukwesa naga ogenda kwesimbawo naye onoosobola. Kijjukira bulungi nnyo. Nkijjukira bulungi nnyo simanyi oba yakitegeera. Yali musajja mugezi nnyo. Yamanya nti omwana talina kapasite eyinza kutuula wano naye kubanga bamuyise. Naye olina okwegendereza bakazi bwe bonna abaana babadde mawulire nga tebali bubi. Si mu finance naye nga mutambula naye kati essaawa eno si y'oli alina okubeera mu nsi atambula nga bw'alina okukola ki okweyagala. Ate ekyokubiri ne bano ekibiina kukozesa kuwa buswazi. Bw'oba olidde lyerikova esava manyi nti nekoze naye mulimu abaali obuswazi ojja kubanoonya nga tebalina. Eba Bashiru ate nga balina future baali baana bato nga tewali kimupapya.
Muntu abadde akera ku mawulire ng'ofuna musaala gwe simanyi, I don't know how much money banamulezi bafuna, naye n'oga nti ogenza okufuna obukadde obugenda mu 30. Why don't you? N'oga nti kannyini n'ekyo kyenkoze eki matirako. Yes, matirako. Oga nti ngenze mu parliament, nzaani agenze mu parliament nti kangende nkola ekituufu nziremu ogwokubiri, nveeyo ngende nkola ebirala, tekakupakuka. Kubanga ebintu kyonna buli lwakugamba nti jangu tukole kino, teri muntu, Katonda tayagala muntu wankwe, teri agamba nakyawa omuntu w'enkwe, nze nsinga okusala enkwe. Kakati mubanga mwajja muzidde ku nuupu, ojidde ku movement, ate otuuse ku movement, ate okoze buti. No, gamba ni movement ofuga bubi, sikwetaaga ngenze wa nuupu. Period. Kyagulanyi sikwetaaga, oli muyayi ngenze wa. Omuntu ojje ku kaadi ng'oli kuki? Naye togenda kubeera mirundi 2 oli bwoti. No. Beera ne principle. Principle kintu kikulu nnyo. N'obeerako n'ogamba nti banezi kino kwentambulira. Nze ntambula eyange nja kutambula n'ino. Lwaki oyo omusajja w'ekira mwagala nnyo ezimu ku nsonga? Yali Mugisha muntu yeesimbawo naani? Yeesimbawo ne Besigye? Yes, muguni yawe then akala ne yeesimbawo ne Amuriat. Ne yali ne Besigye ndowooza. Bwe beesimbawo ne Besigye, ono yali campaign manager we. Mugisha gundi Ssemujju. Ne batambula. Ne papa wangula. Ssemujju bawangula yakkiriza defeat n'asigala mu FDC. Ne bamubuuza n'agamba FDC tugenda okulonda baatuwangula, tulina kutambula nga batukoze eki naga aguge eyo democracy gitukola ki gitunoonya. Lwe yawangula yasigala mu kibiina, lwe bamuwangudde yakola ki? Kakati awo oba otegeeza ki? Lwaki tewaganda kali ke bakuwadde akaasooka? Yes. Gwe wawangula akkiriza agenze, ate gwe bakuwangudde ogamba nti nkoze ekibiina kyange. Kakati principles za Ssemujju zimu kuzimbunjagaza. Yagamba nti nze kibiina ki FDC twesimbawo, tutambudde, tukubye campaign, batuwangudde. Sijja kugenda na anti. Naye nga yali suppose ogenda kubanga oliri yateza yali badde nga oli musiye vice wa muntu. Naye yagamba nti nedda. Agwe mateeka ge twakola kunoonya kalulu, kukakuba, kukawangula oba kuwangula. Kakati bano bonna bagenda okwesimbawo, baleke kwesimbawo wano ate ng'ekiro bakola birala. Yambala yero saati yo gyambale nti nze ndi wano, beera mu movement. Kakati bw'onooga nti oli wano abantu bazibu. Ate obukulembeze bw'eggwanga buno Uganda buwemudde abantu. Wano bannamba abadde yita namba ki? Namba nnya? Namba Kiwanda? Kiwanda. Namba nnya. Buganda for who? For Kiwanda. Buganda for Museveni. For Museveni. Basose kuba ku mutwe Kiwanda yennyini. Nange. Bitu ebiraba. Kakati mwe abalimba President Museveni mugenda kumuddiza Buganda ekomewo. Nammwe tebakyabawa kalulu. Musuubira mutyanza okumpa akalulu. Mmwe musobola mutyanza okunfulira akaki? Mmwe abasuubira okutembeeta mmwe mmanyi nti babeetaaga nnyo ewammwe Buganda batukyawa kati ogikomyeyo bakukubye ku ttaka. Kakati ebyo byonna ebintu babitunuulira, n'abantu babitunuulira, ate ensi esirika teyeerabira. Ensi esirika tekola ki? Teyeerabira. Tasobola kwerabira. Buli agenda ng'agenze mu ngenda nkyamu ng'ali mu kugenda mu engenda y'olukwe tayinza kuwona bantu. Abantu basasula bubi. Ekimu kye tugenda okulaba z'entalo eziyinza okuddirira n'okusika omuguwa okwerangira ebisongovu n'ensimbi okuga nti nze tebampadde lwakino na kino. Mu kaseera kano nga waliwo ebibiina ebirala Democratic Alliance or Democratic Front, abaana gye bayita ADF ennaku zino, waliwo Ecological Party byani. Olaba NUP eyinza kuba kyekyolaba ekijja mu maaso awo
nga abantu bano kuba bamu abavuddeyo mu bifo ebitali bimu waliwo abali mu bifo ebiwere ebisatu ekifo nga waliwo abantu nga banaate nga bonna b'amaanyi nga Kampala Zahara Ruyirika ali ne Shamim Malende kwega decision okukola olaba nga wamaanyi awo amaanyi yes osuubirawo omu ku bo okuwuga nti kanzije nga independent nga bw'ozokyogera. Zahara Ruyirika ajja ku NUP. Ajja ku NUP. Ne Shamim Malende ye incumbent ajja ku NUP bonna bajjeyo empapula ne bazizaayo. Nga tuyina Democratic Front yene erindiridde nayo okuleeta baneeno nti mwe mujje tubaweeno ojje wano kikyolaba mu maaso. Abantu bonna abasinga obungi NUP bweneemu mu Makalu ajja kujja nga independent. Tajja genda mu Wampuuga. Era buli asalidde yonna agende Wampuuga ali ku zero. Jangu independent tujja kuwangula akalulu. Okay. Zahara Ruyirika Malende bwe mbanga muri NUP mwenange ensi beetaaga era muzitowa. Omu bw'anaaba awanguddwa takola mistake ogenda mu Wampuuga. Ajja independent ayinza okuwangula ono nupu gwewadde. Naye bw'akola eddiiro n'aga nti agenze eri abamu ayongedde kuwona maanyi. Lwaki tewagenda eri n'osaba kaadi yeri lwaki wajja weeno? Kaadi lwaki wazze eno? Kubanga kati kaadi zaagundi tezeetagisa nakulaajana ezampuuga. Kugenda bugenzi bakuwa buwi. Kubanga weziri teziriko atwala. Teziriko nakola ki? Nakulwanira. Lwaki togenda n'ogisaba? Lwaki osooka eno n'okola ki? So kati abonze nkimanyi bonna bagenda bwe batajja kuwa kaadi bajja kujja independent. Nga bw'otunuulira mu NRM abataafunye. Tagenda gamba nti kagende wa NUP. Kati oba oli kuzira ate oba okoze zero. N'abaali kuwadde eri ng'osigadde eri tebagenda kakuwa. Sigala ku independent banzi babubbi ow'ensonga zo abantu bayinza okukuwa akalulu ako. Okitegedde? Ate ne sente oluvannyuma oyinza ozifuna mu NRM oba mu NUP. Kuba abantu basazeewo bayagadde naye waffe era akomawo ewaffe. Naye kasi n'oga nti banyimye akalulu mu NRM ngenze ku NUP awo oba ogudde. Banyimye kaadi mu NUP ngenze Wampuuga oba okoze eki? Oba ogudde. Genda ositandingeko bubwo. Era omulaba baagala bw'atafuna ya NUP agenda kwesimbawo independent. Tayinza agenda ku Yampuuga. Oyo yalina kaadi ya Mpuuga 10 ku 10 nakati ne ku mulyango kuweerye mulinzi. Oyo wagirumbira wonna. Naye bwe baba tebamuwadde obanga agudde ajja kujja ku independent. So abo bonna nze amagezi gembawa anaaba agudde. Ate sijja kunenya nyo Zahara Ruyirika Ismail Ruyirika. Okujja okwesimbawo bantu banoonya mirimu. Nenga Malende sali mu myaka lulunze. Okay. Nasisobola kamumba. Kubanga najja mutunula mukaawo kubya Serige agezezzaako ng'omukyala. Agezezzaako. So sinza gamba nti nga simwedde Kalumba ngamba tebamuwa Kalumba babanga bamuliddemu olukwe. So on my side, yes. Abamu nga bakkiriza nti performance ye badde wansi nnyo nga tanagendera n'omu okujjanjabwa wano e Nairobi nti performance ye badde wansi abadde abulamu. Ekisoboka naye waliwo era byasobodde okukola. Okay. Oli tiimu Malende. Abantu bangi tayinza kubeera perfect. 10 ku 10. No. Ate mweno gavumenti kizibu nnyo okubeera ku opposition oganda ojja kubeera 100% perfect. Kizibu nnyo kubanga amaanyi gavumenti ge banago gaba mangi. Okitegedde? Naye kati nze nga abaana abato abanga teyabuuka bonna baatuukirirwa dda. Naye baba tebannaba kusala ddira okugenda eri nsigala mbawamu ka respect. Tewali baana abalimu eyo egi yonna batatuukirirwanga. Batuukirirwa naye naga kangomere wano. Tusimbye ekya fundraising Hajj. Kyagulanyi n'ekibiina kye bavuddeyo ne
okusaawo fundraising ensimbi ezigenda okukozesebwa mu kalulu ne okukampeiningira abantu abanaakwatira ekibiina bendera. Enkuyanja y'abantu baavuddeyo abaga nti buli omu abamu bawaayo bukadde abamu bawaayo mu ddoola kugamba ssente empitirivu. Kikwoleka kyekyo Haji? Ekyo kintu kikulu nnyo era kyekimu ku bintu bye neeyongedde okwewuunya. Olaba abakulembeze b'Amerika nga bagenda okwesimbawo balina omutemu gwe bagamba bamusondera abantu kukulaga nti olina abantu abakola ki. Okitegedde? Kaakati Kyagulanyi bw'ayimirira wali n'agamba nti abantu baleete ssente tebazireeta, kikulaga abantu kumubeeramu nabwesige bwe bakyamuliramu. Era gavumenti erina kukola ekisoboka kyonna okulaba nti eteekawo embeera okuba nti basonda ssente. Naye baga nti basonde ssente ne batamuwa za iPod agenda kufuna biliyoni z'essente zitamanyiddwa na kumanyibwa. Ezo asobola bulungi ozikola ki? Naye gavumenti tejja kikkiriza. Teyinza kikkiriza. Ensimbi ze baatandise okusonda. Era ejja kubeerako ekiseera wejja okutuuka ekiseera etinnyemu buleeki. Kubanga ssente ezo bwe zitandika okusonda bwe zityo gavumenti etagala okulowooza muyinza n'okugiramu ez'abalabe. Mulimu ssente ez'abantu ababe ziyinza okuyita mu fundraising ne zikola ki? Ne zijja. Ebyo byonna birina gavumenti ebitunuulira. Ekyokubiri, tetwagala atambule. Okitegeera? Buli omusonda ssente mumwongera amaanyi agatambula eggwanga. Ate nga bakimanyi nti financial gibujjako okutambula eggwanga kuyinza okukaloba. Ssente ezimu teziriwo, kwaganya iPod tetujja kuwa ssente, tujja kukola ki? Kati fundraise bwe tugikkiriza tubanga abatamujjako kiri. Naye ng'ekyo kyo ssebo omuntu okuyimirira awo n'aga nti nkuwadde ssente ekintu kiyita mmere. Ate nga bantu nkuyanja bantu bayitirivu. Weebale nnyo. Zulanga milioni 10, milioni 5, milioni 3, milioni meka. Kati nga bakkiriza ssente okuweebula oyinza okutunula akawunti ya Kyagulanyi wa n'emyuka. Nebaga kiki ekiri kuno? Nejjamu ekwata kati wano kundi wano nga basindika. Eyinza okukwata. So ebyo ebimu bikwoleka nti Katonda abantu abalowooza nti baafuna obulokozi oba nali kisentya tutawaana gama miracles. Abantu bafuna miracle nga Bakyagulanyi. That's a miracle. Naye aginamwe muli NRM is a mass party namwe musobola okuŋŋaanya trillion and trillion mu bantu. Kisoboka lwaki tetukuŋŋaanya? Twakuŋŋaanyako NRM tezinaba kuzimbibwa kizimbe kyaffe. Sente tusobola ozikuŋŋaanya bulungi nnyo naye gye tuziteeka si beesigwa. Kikibi. Sente tuzirina bulungi nnyo. Okuŋŋaanya sente za NRM trillion and trillions. Neche ziteeke. Gye zigenda twesigayo bulungi. Zitambula bubi. Tezitambula bulungi. Singa badde transparency bulungi bwe bati sente zo mpitirivu. Mwasonda ekizimbe amaka ge NRM. Tekaliwo. NRM. Olupere defending. Kakati kiri kyogamba nti noga nti mazima tetulina kizimbe, tetulina we tutuula, tetulina ofiisi, ng'omwana alinako ofiisi kawe noganda okanyooma. Oba otobafeeya bannange. Haji Norbert Mao yagenda nti agenda kukaka ekibiina ky'NUP, agenda basisinkana okufa n'obutanyagwa bajja kgenda yebake ku NUP abaagala nga bazze mu iPod. Era balina oteeka omukono ku kiwanika kuba etteeka eryefuga ebibiina by'obufuzi lyakyusiddwamu nti ebibiina byonna birina okukkaanya nti birina okuwogerezeganya, walina okubeerawo dialogue n'omukulu. NUP ega nti ebyo ebya President Museveni okubeera mu bifaananyi Kyagulanyi akwataganyako President Museveni yabitwala ebweru alaga abantu nti tukwatagana naye ffe tetubyagala oba temuzituwa muzireke. Norbert Mao naga nti nja kukola ekisoboka kyonna mujja kuyingira, mujja kujja tuteese mulimba. Norbert Mao si mukyamu okugera ekigambo ekyo. Norbert Mao mukozi. Bw'oba ng'oyagala kubeera pulezidenti wa ggwanga Uganda ng'oli ku wa DP ate nga wasayininga, ekimu waliwo olugero Oluganda
bakiyita kimpenegu ng'alya gy'abanja oba kankugereze kati ozzeeyo ewaka wamala nti muganda yoti tubadde tuli wano nti embuzi tetugiraba ebadde wano kutugisibye wano muginoonyeeko nti tunoyize manje ekoze eki n'okwata omugogo nejjambiya n'ogoberera ebigere ogenda okutuuka ewa muliraano ng'eddiba oliraba nebawuuta supu wanaamala tusanyusa okukulaba tulirako awo gwe muwe ku kifo yagekoleki n'otandika okulya ki ennyama y'embuziyo bano abeeka bagamba taata atadde abadde ki mumugoberereko tafuna obuki bakusanga oli yabakubalamu amagezi kakati gwe omukulu wa DP oyagala kufuga ggwanga Uganda embuzi bagikubbako oli eri mugabana mbuzi kati gogamba atya bano bagiba kugoberere ya mbuziyo mugaga Katonda mugo tetusobola sukkawo wanene tata ali eri awuuta supu mumugobera musanga awuuta supu ku mbuzi gye bakoze eki gye babbye ate nga mugye mugambye ejjambi agikasuse n'eri n'omugo tayagala kumanya mumubala mutya kakati ebyo byebigambo byemusobola okutunuulira abantu Kyagulanyi bw'agamba nti sijja kgenda oba temumpa sente muzireke eyo ye principle yes esente ekisooka si za pulezidenti esente zifasitatinga ettiimu z'omupiira ezigenda okugenda mu Premier League. Premier League kwe kuwakanira obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Akukulembera Uganda buli muntu ali supposed okuba ne coach atendeka obulungi, okuba ne ba defender, okuba ne ba striker, okuba ne ba dokita. Ezo ze sente zikola ki? Sente zigera mu airport tetutunda bintu byaffe tuziwa abanupu. Sente za ggwanga. So tulekwe kutuwooza nnyo. Nupu tujiwa sente, nupu tujiwa sente. Tujiwa sente zaavaawa tutunda ki? Tuzibawe sente. No. Sente tubazibawe ng'etteeka bwe ligamba bagende batendeke ttiimu zaabwe tujje tusisinkagane mu kisaawe. Zaabike emipiira. Nika tumuteekako condition. Olina kuteesa byampako n'okussa omukono ku kiwandiiko. Kakati kale saagala sente muzireke. Lwaki oyagala ero okuzimpa olw'empaka? So ebyo ebintu ebimu ebituwemula. N'oga nti kati ono ayogera ki era kikyayagala. Mulimu ebintu bitwogera nga bijja tuwemula buwemuzi mu bantu. Kuba twali batusigamba nti abaana balina omuluvu baagala sente. Kabaddoke bagenda bakola. Babaga tetwetaaga mani. Fika tutambule nga tukola ki? Ate lwaki obafoosinga? Tebuziba wa muzireke kale nga lwaki tebaagala mujje tuteese byampaka mujje. Okuteesa okwo manyi kyali kitegeeza kya iPod kitegeeza. Kuteesa kulaba naye ka tuteesa mutusamba miggo. Mututeesa mutukuba bukupi. Mututeeka muzidundi kati iPod tugasizaawa. iPod baziteeka Banezalandi kuba bakikopagana kujja kulaba nti tubaddewo tutya tuteeseza biki ebibeerawo ye mu kuteesa muteesa ki nga temuliiko n'abakubiriza okusikuteesa okuteesa nga tekuliiko abakubiriza akubiriza yatudde ne mu ntebe mulimu ebintu kugamba ebintu byetutunuulira nga biringa ebyomuzannyo ne mugamba omukulembeze tava mu bukulembeze omukulembeze yalondesa yalonda jjaaji alonza ategeka akalu agenda okukalangirira bomba mukuba kampeni era asigala pulezidenti yalina military yalina amajjali na polisi yeetaaga yonna kati nga bwolaba PDM is a campaigning tool kakati nze president ajja otie waffe najja ku PDM wenkuyege tetya sabo amuwadde nteye ate nja ne simulonda lwaki eyo campaign titulu otegedde campaign ki so kati era naawe noga tosobola kugamulimu ebintu byentunuulira neneewuunya n'okwewuunya wamala mulimu ebintu byentula nenkola ki nembyewuunya
abakulu batudde ne bakola road map nga ababaka ba parliament be basinga ba president ebbanga eddene mu kukampeininga. Electoral Commission ega atwasazeeko ennaku naye nga ababaka ba parliament bo oli alina constituency katugezeemu ba president batambula eggwanga lyonna ne babawa obudde butono. Ye omukulu ali mu PDM atambula, ali mu Bageto nti mbadde mu Bageto. President Museveni ku magezi gaalina okuba lwalonda akalulu n'alayira kampeyini etandikirawo mpaka lwaddamu okwesimbawo. Kwaba ojja n'otunulira PDM oyinza ojjejja kampeyini toolo. Omusajja azze waffe ekibiina kyaffe ekyabozi b'omuluka ateesemu ssente pikipiki mulimu ssente lwaki simuwa kalulu? Eyo PDM eba campaign tool. Yes. Kakati ye ne baba babawadde myezi ebiri ye emyaka gye etaano aba akola ki? Kuba buli lwajja eri ewaffe mu byalo ebe yeba campaign. Abakulembeze abaaliko ng'ayinza okutambula ku luguudo lw'ekiboga mu myaka 10 omulundi ogwo. President Museveni ayinza okugenda ekitundu kimu emirundi 10 buli mwaka. Kakati naye buli wazze n'abaako kaleeta era mukwate wakafanze nga musajja yabadde wano maka g'egindi yegawadde kino egindi yatuwadde kino lwaki tumukola ki? So eba campaign tool ye mu ngeri ye naye nga yeekwese mu bukulembeze okuteekawo enkulaakulana mu bantu. Abakulu tujja kusukka wano tukwatagana olulala atakumira mpeera abatukuumire. Amiina. Uganda ey'enkya